Okola kyamaanyi nnyo kubanga okyatwetukuumiddeko. Nze Juliet Nanteza okutuusaako alipoota embeera y'obudde. Nga tukyali mu kadde kano ak'enkuba, ebitundu ebyo ebimu ebyafunye enkuba mulimu Masaka, Kitgum, Buduuda, Kyenjojo ssaako ne Kaseese. Bwe tutulaba ku kifaananyi ekyo ekyakubiddwa ku ggwanga lyaffe kiragira ddala nga omukuubo gw'enkuba gukyasimbye ku ggwanga lyaffe. Ku makya tusuubira okuba n'akasana okwaka ate nga bwe kakubaakubamu mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Wabula olw'eggulo ebitundu ebyo ebimu ebiri mu bukiikaddyo ssaako n'ebyo ebimu ebyebulunguludde olubalama lw'ennyanja Nalubaale tusuubirayo enkuba entonotono. Nga n'olw'embeera eyo ebbugumu mu bukiikakkono tulisuubira okutuuka ku degrees 30. Ku ebyo ebiri ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 28 ku 29. Olwo ne mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 24. Ebibuga ebimu eby'ebunaayira Nairobi tusuubirayo enkuba entonotono, olwo ate yo Moscow ssaako ne mu Dubai akasana tukasuubira okwaka. Yo mu Paris ssaako ne mu London tusuubirayo ekiddedde. Ebyo bye tusobodde okufunira okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde. Beera bulungi.